ku nsonga ed'ebyaife. Omwaka gwe tulimu mugwidi bulungi, batusuubiza ebintu bino era Katikkiro agemagani bakatikkiro balina ababiri tusobole okufuna ebyaife. Ekiseera ni kino, Busoga esobola okwewanirira, tusobole ogituusa mu buntonje. Ng'amaliriza nongera okubebaza emirimu egy'endawulo gye mukoze, ate n'okuba abawulize n'okuba abakulembeze Abasoga bonna bebaboneraku, era nga tukabasuubiramu ebirungi kamaala. Twongere okwenyweza, twongere okuba ekitole, tusobole okutuusa Busoga gye tuli kwenda eje. Kibumba abe nimwe, Busoga okwisanya n'amaani. Twebede twena. Ba ministers okuva mu Bwakyabazinga bwa Busoga abali wano olwaleero, abakulu ab'ebika abakulemberwa, Isa abakuŋŋaanya, abalangira n'abambedda, abakiise ba Busoga lukiiko, ba Musaayi muto na buli muntu mu kitiibwa kye, koddeyo bassebo ne bannyabo. Tubaniriza ng'omwaka gwakatandika, kubanga ng'omwaka gwa mikisa myerere ate giddaba mingi, era nga tubendeza omwaka omuyamba, omwaka omuyaka ogw'emirembe, ogw'eisanu n'ogw'okukola. Mwebale ino kwidda. Nongera okubebaza emirimu egy'endawulo gye mugiire nga mukolera Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Emirimu gyo kamaala tidda kusobola kugyogeraku kubanga nijeene gyeyogeraku. Mwebale ino kutaamu biseera byemwe, kutaamu biduubo, kutaamu mpiiya nakuba babuvunaanyizibwa yonna yonna yemuwangaalira. Kanje ku nsonga enkulu waire bagyogeireku, nongere okugitangazaamu kakatono. Mu biseera ebitali byawala omwaka oguweire nawe bw'obuvunaanyizibwa, ate nze bampa obuvunaanyizibwa bwaba twena, so ndikyusamu nga ndikuba nti twaweebwa obuvunaanyizibwa okuba nti ba Musaayi muto kubanga n'abakulembeze mu biseera ebiri kwidda, nairala abawala bali kufunanga amabunda ng'ebiseera bikaali oba ng'emyaka gikaali. Kwegamba bwe bajja okulinga mu statistics ab'ebitongole eby'endawulo mu umbrella bya United Nations, nga Busoga n'emu ku bifo ebiri kusinga kuba Namberoti n'eno. Basalawo babitaamu ebigere baida batusaba nti bwe tuli abakulembeze mu Busoga yona yona, omulimu guno tugwongeremu amaani era tusobole okukendeeza n'okutoolawo omuze guno. Ekibeeteisa olwaleero n'olukiiko olusoose kuba ninze yalwese nga nenda mu butongole obategeeza nti nga bwe mwambaire obulungi mu ngeri y'obwobuwangwa muli bantu babuvunaanyizibwa, n'okubategeeza nti ku mirimu gye mukolera Busoga mulijja kwongeraku omulimu guno, muleme kuguulira nti mbu gube ng'okuva olwaleero omulimu guno gulijja kuba mu bakulu b'ebika, gulijja kuba mu balangira n'abambedda, kuba abambedda balowooza mbeeraviire,
ayi ndi kwida ye bali omukono gwange kuno kwe bali nga gulijja kuba buvunaanyizibwa bwa bakatiikiro buvunaanyizibwa bwa buli muntu tusobola okulwanisa omuze guno guve mu Busoga abaana baife baye bavunaanyizibwa n'ab'omugaso ye tuli ni Uganda okutwaliza awalala era nga bwe kikoleirwa nti bwe kirikobebwa nti abasaada n'empango nife abakulembera amaka era nife aba bamaka twaba nti byona byona ebitagiire bulungi tusobola okubigondoola n'olwekyo twongeremu amaanyi mu mulimu guno ako tutaire banaife bonabona abandi tusobole okutoolawo omuze guno kubanga bwe tunaaba ekitole tuidda kusobola okuba abawanguzi buliido isaaba kuŋŋaanya wale yali akaali administrator w'abakulu b'ebika yaidanga yandoopera nti abakulu b'ebika emirimu baliyo baligikola egy'obuwangwa okusigala nga bukatambula mu maiso egy'okutukiikirira mu bizibu byonna ebiba ku kyalo n'egy'okwongera okubisa emiranga n'emiramwa gyona gyona egya Busoga aye yankoba nti abasaada boyo otabeeyo abasuuka ebisatu bali kwenda obatuma emirimu ekyomukisa omulungi nti tulina Kyabazinga initiatives nga baba bayinonoire nti eri mu office yange nga tuli kwongeramu amaanyi mu mirimu gye tuli kukola tulijagemaganira walala nimwe era ndi batuma ndi bawuvunaanyizibwa omulimu guno nguteemu ebigere guteemu amaanyi yona emuwangalira tusobole okuba abawanguzi eri abalangira ab'ensikirano n'abambeeda kuba bali ku mukono gwange guno ogwa right obwa Kyabazinga kuba mwena mwena mwe muli buli kuyida mu masaza okuba nti omuze guno tugukendeeza era tugutoolawo tulukwenda mweyongera okuba obuvunaanyizibwa mwena mweteeketeeke kuba nimwe abakulembera amasaza ag'endawulo mugemaganira walala n'abakulu b'ebika mugemaganira walala ne ba ministers ab'obwa Kyabazinga bwa Busoga abakiise ba Busoga lukiiko n'abo bona abalijja okutweyungako akotayini Busoga yona yona tusobole okuba abawanguzi bwe mwidukira mu biseera ebyeyira twatandikanga tulikola emirimu aye ng'emirimu gyaffe giri kutambula katono aye tugiire ng'emyaka gitambula tugiire nga tufuna omuzungu kyayita experience twafuna emikwano gya Busoga nife beena Abasoga twasalawo twayongera okuba ekitole twatambuza emirimu era nga egimu ku mikwano gya Busoga nga n'omuli ebitongole ebituwa empiiya n'omuli abantu abatuwa empiiya nimwe mwena mulina emirimu mingi emukola mu Busoga muno okutwaliza awalala nawe obuvunaanyizibwa ow'ekitiibwa Osman kuba ebyo byasinga kutegeera okuba nti naagemaganya bona ba sponsors ne ba development partners betuli nabo era nkiwa nti muli kubona endawulo nene ino era guno omwaka ndikwenda ayongeremu amaanyi nti kubaliwo tujja okutuuka omwezi gw'omukaaga ayongere okuleeta abandi ng'agemaganya walala ni tiimu ye eri Katiikiro ndikwenda ayongere okustimulayininga systems ed'obwa Kyabazinga bwa Busoga kubanga ye tuli kujja emberi tuli kwenda tukola emirimu kamaala Abasoga bali tusuubira mu bingi nga tulina empiiya ate bali tusuubira mu nti obwa Kyabazinga bulina okwewanirira bwene busobola okubaweereza so ndikwenda streamlining systems ng'agemagaine niisa abakuŋŋaanya
ngagemagaine niba n'abandi baina abandi Busoga esobole okutambuza emirimu gyayo bukalamu. Era nga nenda agemagane ni mwine Professor Lubega Kisambira Mohamed kubanga nali ni charge ku nsonga ed'ebyaife. Omwaka gwe tulimu mugwidi bulungi batusuubiza ebintu bino era Katiikiro agemagani bakatiikiro balina ababiri tusobole okufuna ebyaife. Ekiseera ni kino Busoga esobola okwewanirira tusobole ogituusa mu buntonje. Ng'amaliriza nongera okubebaza emirimu egy'endawulo gye mukoze ate n'okuba abawulize n'okuba abakulembeze Abasoga bona bebaboneraku era nga tukabasubiramu ebirungi kamaala twongere okwenyweza twongere okuba ekitole tusobole okutuusa Busoga gye tuli kwenda eje. Kibumba abe nimwe Busoga okwisanya n'amaanyi. Debede twena.